abantu ali ne bamagalira buno bwana bwa Nuupu obugamba mwali ni yagwa ndoza bwakirabe tanaba kugwa omulamuzi bakitegeredde nti tujja muta kubanga omulamuzi alina nsonga nyingi ziyali wadde lwaki tebamuta olwa yagambye ngenda bitunulamu nimwe bintu bititakisa kutunulamu kirabika nti kyabadde kipange nti asibi ate tateewa olugira wandi mumulirewo wano olwokuna we batataliye abantu bagenda kwekalakaasa byaddala bagamba okusinziira ku bifo bye ebyekyama bifunda ate oguna ku mutwe gw'ono omwana gulinga gwa Bukenya aba agenda kubandula oleme kuddamu na kwegatta emyezi 8 oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda amukwano gwange bw'okwata essimu yo n'okeberamu ng'owezaamu abantu 5 ng'obasabye ssente ne batazikuwa kituufu abantu abo baganiriza era balina emitima emibi tebaagala saba ssente naye ate era kituufu nti naawe osabiriza nnyo genda okole abasidi omususuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu gwe tuliko ndi ne Bukenya Media akaseera ze mulina babuzeeko tugambe ebigambo mbalabusizaako mwenna abali kwagaliwo kotandise nako kabadde katya omuntu asabiriza ennyo kugamba gwe obanga essimu yo buli muntu alimu omwekokola nti gundi tagaba ssente kitegeeza gwasinga okusabiriza osabiriza ate kati wantegedde otadde bagaba ssente kati obasabiriza kati genda okole tewemulugunya ku bantu so olunaku olwaleero tuli ne Bukenya Media straight out namukulu abalulinga oli masala mugenda mu maaso wandyako amasala Bukenya bino tebyali bya buli omu tijali mbaga ate we mwali namanyawo na buli kyagenda mu maaso mwali Makindi saidiwa kati ngenda kuweza bifaananyi bya mugole bijja ku peji yange eyo tebiriyo nalaba akamuli wano kwase Bukenya ayina akamuli ayo muli babututeereri ku mulyango nga tuyiye alino bangamba Bukenya tebanga bamututte kati yakugambye tebakutwala okyaliwo ku lujja nze nebantwala ddadde nze ndi mugezi simala ganjula nze ndi mugezi naawe nze nyanjula tezire muzigo nze mmale miliyoni 45 mungeze kwanjula mukazi nga sinabatereeza bulamu bwange sinaba kusokiwalinga future y'abaana bange nze ate nzanjulemu omukazi toli kibwa kati gweze sente zanjula omukazi ate zisobola okutereeza obulamu bwammwe nomala okwanjula omukazi n'omuleeta awaka nafuuka nga mukasinza kubeera Bruno Bettings naye ate lwaki bw'ogenda n'okuŋŋaanya ssente abantu ne bajja ne bakuwa ssente tizakwanjula mukazi n'ogenda n'ozimbamu ennyumba abantu batabuka baba batabuka munnange baba balowooza okulya baba balabanga ababbye nti obayiseeko okuzimba ennyumba kirina kuba kyantuuyozo ate nyina ne mukwano gwange era gwe nawagira lwaki okuwasa omukazi kyo si kyantuuyo zange lwaki kyomukkiriza okumpa ali abaganda bwe babireeta ebyo ebyekisiru byabwe musibe ngenda kwanjula munkwatireko ne batandika okukusondera nga bonabona n'emimwa giri mu nnyindo ne muluka mutwala ennyaanya mu lujja lw'omuntu nze n'okwanjula ewange nze n'okwanjula bawala bange nga bakuze nze ate ampaddemu ssente asinze omugato oleeta bintu kasa nkulabamu ekirowoozo ekyagala okujja okwanjula ngamba mpitira mutabani oyo ebintu bya mmeka nti obadde olina bajeti ya mmeka eyo sofa set ya bukadde 3 ezo soko ziteeke ava ku ekyo bajeti ye eryeta tata mbadde nakasikuŋŋaanya miliyoni 2 nga nyina na mukono gwange bensuubira okunnyongerezaako nga mugamba totawaanya abantu 2 ago goba oleeta twala mukazi galeeta enkwanjule twala mukazi wo mwe mukole omulya lino mubyagala mu maaso mulijja yenze siina kyembabanja bakuleetera ennyaanya bakuleetera entula mulimu emigaati baliza okuleeta bokizi emigaati 3 binogamba babiki ebiri omwo ate ng'emigaati gifiira mu nnaku 4 baleeta ebintu ebitalina makulu nga sukaali azaali mu ddiro busawo 10 oba omuceere endebe z'ennyaanya mu mabokisi baziwa mu mabokisi ab'ekika kyamwe bonabona ne batunuulira sukaali akasawo ndabika nkatwala omupimirago kiro 3 luba 5 bw'ataleeta ku tanka na zi sofa set tosobola sigazawo kintu kirabika nti kyekino kyotutte mu muwalawo
noleeta ebintu byammwe ne mukuŋŋanya ebintu byammwe nga ku mutima wano gw'omuzadde ng'olina essanyu ly'olaga mu bantu nti osanyusa naye nga ku mutima ojjudde ennaku nga ku mutima oyagala nakkaaba kati omuntu muweemu ssente mumugende muzaale gwomanyi oba omukunkumulamu 2 gwomanyi oba wasasula zange ate ekyandama ku bintu ebyo by'emikolo ekyandama ku bintu by'emikolo ebyokusondera abantu bakujooga andi buli gwosanga mukyala waffe ali atya ate osobola ogamba nti si mukyala balaba tanka waka bagamba wa yali emulemye bamala kwanjula ne bagimuwa kalero gye twagenda okunona ewa Bruno tugeze gino ngunona byani nti omukazi ano binize ne mumpa ssente ne mutakwatagana mu mumanyi nzo wange ngabagenda tunda batunda ezayi ziba za kugwawo za njagala nnyoko katikati ku banyalwana Yolanda Banyankole bazale mwabo ozale ebisheshe ebi tubanga batunda loti milioni 4 kya abuze ngenda kuwa 2 lyongerako 5 nti 2 matono ototwala okiraba ekyona kitiba ekisooka wano National Water Resources Corporation kigenda corporation ojigatta ali kali toleeta bali abakuwa ensonyi okugera goleta mukoddomi we yennyini mutabali abamutabani we ngumugamba National Water Sewage Corporation byakukaya sikundeetera butungulu myezi ena nga takyalina kyoyinza kulaba kiri muwalawo gwe baatwala ninga bagamba twatwala ebintu bokisiga zijjudde twaddugaza eddiiro simanyi ekisambi kyete bino nebiggwawo mu ekisambi kyete mulina okitema mu lunaku lumu ekiro ekyo kisobola weza nnaku 3 tekisobola ekiro ekyo kiggwawo nebbiabisobola byemuleese eba tekyali nnyama ffe twakyusizaamu era abamu abali ku saidi yange kukomentingi nga mugamba nti kalize kyeyabaani awamaani oye awamaani teri kyali kwanjula kale abo tuba tuvuddeyo Bukenya mwana mulenzi Alien Skin bingi ebibaddeyo era ababirabye but twagala otugireko ddala olunaku okimanyi nti abamawulire bangi baali tebamanyi Alien Skin nti aleetebwa era olunaku olwasookera ddala era baali tebamanyi nti ne kooti egenda kutuula nze mbeera ku Bukenya media ndaba era gwe muntu awulikika amawulire gwe muntu awulikika mu katambi nga Alien Skin yagamba kuba yagamba Bukenya akabonero kalabba kali wamala n'omugamba twongere yawo akalala wagiyagala kakinga obudogo andi kati yali amaze okundaga nti tatidde ekitegedde wanga okwogera awo twali twayogedde domita imwa nga njagala muwayo ku ssente zateeka muki zawa abasibe abaomuntu abaleme musumbwa n'agamba tatawana kumpa ssente Bukenya kino kyawedde bali ngenda bba kubaraga ogenda kuwulira vibe mu kkomera naye batatawana kumpa ssente ngenda bba kuba bukubiraga bajja kukkiriza vibe egenda kubeera eti eno bagiyita n'agamba eno kali gye bayita prison break kati omusirikale yali awo Mangereza nga mukambwe ennyo mukyala Mangereza ali babayita bamangereza ab'omukomera abakulizona ebyo byowooza ndi prison break nze nkulina n'agamba prison break nagiraba okuva kwesooka paka kwesembayo nze nkulina omukazi omulaba amulinako ekiruyi kyamaanyi nnyo sirikamu neŋamba omukazi oyo ate nange tangattayo abamangereza bayinza okusalawo ssebo okusinziira ku biriwo bano bwe tubajja mu kaduukulu ono aveemu enkyawo nga nakusibye yagenze dda ali bagenda ekyokuba ku ssimu ye ate teriiko nga teyagambye mumala kunkubira kati nze na breakinga amawulire nga breakinga ntya twasangawo bannamawulire olwedde abaliwo samanya baba TV ki kati bamala omukwata nga ali mu kooti bo baddukirawo misinde ku TV kusala kantu basale bakole ki kuma omukulu oli ku ground kati nze ntuuka ground bo bafuluma bagamba wali nzija musanga mitayimbwa tunyumyamu awo bye twanyumyamu awo batugobawo essaawa awo agenda mu baasi mu recordinga ng'akola ki agenda olwagenda ati video nenjikasukirawo ku ki waggulu ku TikTok abaana kaba downloading nga babikka logo yange
byagamanga bike media byebiki nalikawo natekawo spinning media ningama spinning media yakutema spinning media toina kisa ekyo obadde Viki exclusive owange nabike yange mbwayogera mbu ali sikini agenze eruzira ate wano wasena atekawo Viki exclusive nga saakulabayo mu komera ng'emashindi saakulabayo kasajja gwe nakasala akawuwereje nabikalangira ningamba nawe Viki owange nontemotyo aigulire eryange nenekwatidde notandikira mu kali kantu kagamba munne katase muluzungu tukita katase ali mbadde sikategedde ando sawo katase Bukenya media mama akabukenya media yakatekamu ekigambo alien sikini agenda asuze ruzira olwateka wansi Viki exclusive okimanyi nti nawe katono kigatewo kiga Bukenya siriwalire erinze njikutte nga saakulabawo wagakwatirawa oyina eddagala waliwo yali live ndi wagaliko odinga abaana basala eri era osigana gissa mu bulago bandigirese nakakasiza nti gweweke ali mu eri twali basatu waliwo twalinze Jose de Bloga n'omuvubuka omulala wabukedde aleka wabukedde kuba nalaba waliwo tvs ye yali side ya waliwo tv enene nnyo yesinga okutambuza amawule gaayo gakuba nnyo mu ggwanga muno ngenda okuwulira amaloboozi go Bukenya gagayitamu abaana mawulire abategeera abankuba ne bansaba vidiyo yennyini eyo era waliwo omukutu gw'amalo munene ku tv kweri ngenda owulira nga vidiyo yo nga bweri ali engeri gyakola biki n'ebyewamugamba byonna nga tv webitaddeyo bangi abategeera abankubira nti twalisa ku vidiyo nga tetulina we tugenda era nenjibawa kubanga sirina kyenjufunamu nyo kiri awo niye eri gyemposties why do you so omusajja nga bamutwala ng'asinkana Julio ano Julio atajja luvannyuma namusisinkanayo olw'emisango gye baba bagamba tibagizza ne bagyeganye ngeri byokomero bimanyi olina kwegaana okkiririza obeera tosumbuye mulamuzi akugamba bugambi ojja kudda ku lwokusatu tukuwa ekibonerezo ekikakkamu olaba bamugamba nti nno kati myaka 2 sajja obuvunaanyizibwa ng'oyo agatta ku ggwanga naye amaziga gakulukuse era nakirabye nti olwokuna we batataaliyeni abantu bagenda kwekalakaasa ebyaddala ogenda kulabawo kwekalakaasa nga munnabyabufuzi abantu aliyeni bamagalira buno obwana bwa nuupu obugamba mwaliyeni yagwa ndoza bwakirabye tannaba kugwa live zonna ezabaddeko zabadde zijjuzza nammwe abatabadde ku ground nga mukolera live wano nga mulinako abantu 5 ku YouTube omanyi ekitegeeza mwe baani ababeerako n'abantu ebita ng'ate oli alaba temuli ku ground twabadde tutegeka genda ku ground naye nga mulina be mulobezza bali wano ku mukutu gwammwe twabadde tutege emmotoka nti omwana yadde aludde ezabadde ku kooti zonna ezabadde live nga buli muntu alina abantu 10 okudda waggulu ate bonna mu budde bwe bumu kitegeeza nti ababadde batali mu Kampala kumpi obadde bonna bali bati balaba mbeera omusajja bamuwa tebamuwa ng'ekiri wabweru kubanga bagambye nti kati abantu bano wetuba nga tugenda mumutwala kumuzzayo kubanga babadde bitegeke nga balina omuzzayo bayinza okwekalakaasa ne bakubira military nekisooka nejja awo nesooka bayisaamu kibooko nebagumbulula embooko yavuze nebagumbulula katono ne bamanya nti kati tuleete emmotoka 2 emu Julio na ebu yaliyeni bo tebalinze baasi kubanga bajjidde mu baasi nga balina okulinda nabali bona babatwale mu kooti babasomere baasi eddeyo lwaggulu kuba baba balina olinda bannaabwe bonna bagambye nti kati kabeera wano mu mitayimbwa atuleetera kubulwako emirembe neko tejja tuula bulungi kerere era olwavuddeyo ng'emmotoka olwedde ziri awo kyeŋŋamba nti kireka kyadde kipange babadde bakimanyi nti bajja mumutaa omulamuzi bakitegereddeyo nti tujja mmuta kubanga omulamuzi alina nsonga nyingi ziyawadde lwaki tebamuta olwo yagambye ngenda bitunulamu mulimu ebintu ebiteetakisa kutunulamu onayagala okumweyimirira omusango gwe guli bailed kati oba oyogera tunulamu bikyati gwegaba sijja kuwa oba kankuwe kasoba ng'olina ebisaanyizo na n'omusango si gwakutta ng'ogwokukwata omukazi ng'ogwa haaji oba capital offense guno mwangu nnyo
naye emmoloka zabadde empange nga kirabika nti kyabadde kipange nti asibye ate tateebwa olugira wandi mumuliirewo wano addeyo era tusabe ennyo okulaba nga olw'okunoolo bamuta naye okusinziira ku interest zendabamu eziri mu background zetutala tetumanyi kiriwo bayinza okumaliriza era nga bamuzizzaayo naye nga mutegeere nti omuntu gwe mwasibye muntu w'abantu Ibra Kabadi yamulabyeko naye akoze vidiyo awo nga alaga nti fine mwakoze byonna ebyagenze maaso naye mulina obeera mukutya kyonna like ng'alaga si mumativu na buli kiri mugenda mu maaso ali naga tebannaggwamu maanyi era aba butuufu okukyogera ekyo naye waliwo nekyenawulidde nayogera ate ebibi ebitiisatiisa niye ntiira jasi badde nze nsabika busabisi ayogera direct nyayo kyabadde okusinziira sinabagiwulira okusinziira bwe yabadde ayogera yabadde alaga nti bwe batamuta kyonna ekinaddako bakyerinde oba okitegeera I don't know if I can get you that video kangezeko kakufunira naye nga engeri ye Ibra Kabadi gye yabadde ayogera ng'alaga nti singa mwana mulenzi we bamukomyawo singa bagenda maaso n'okubanga tebamuta lwebajjoba olwokuna ekiddako tebakola luno olwokuna cause video Ibra Kabadi oli kyali wange nate video eyinza okuzzaayo aliye anti kyekyo kyenadde ŋŋamba oba byebyo fulufigo obwedda byayombera waliko ki video eyo esobola okuzzaayo alieni eruzira lwa video eyo ate naawe bane bakunoonya kubanga bagamba wakyabulayo abantu 18 bazza emisango ensambya kitegeza ne Ibra abeerako ku konvoyani kwabo ku konvo y'omukulu bajja kumaliriza ate naye bakunoonyeza ate nga nandigambye nti soka osirikire wooli. Can I have the video? Bali mulize mbeko kimwe mugwanga wakati obumikiza bwo bweteyo sibujja mu kwogera ebisigo kyegera abantu bannange atwaliro n'abakabaliyo eregero bya video yange ngero semba basibye bya kuwanda basibye bya kunyiga ngange action naye kitaga abantu bange mu kibanda ebyemirimbi biganye tumagaga action nanti tukakumaka banda kibanda mubera tosobola kulati omulangi yangu tutana tubisobola ebintu byangu ndibala balamu mu kibanda mulungi abantu ba Zambia hospital twagala obwenkanya maani kiwonde kya musibisa nyalogera kituufu erijolamu tugamya agenda mu lwaddi ate mutugamba birala mukiteeke twayaga mukubi omulamba mukusa science mugimunsibe mugere tuzire jula mu speed akuyunga biwedde naye biza munyera katonda mukabali ba papa twala twala gali bawewe munaku saizi wala musawe saizi ambale okuva n'olwaleero ekigenda okuddako temutunenya yabagaye nti ekigenda okuddako tebakola ki tebabanenya bo baagala kibanda ng'ali bweru the ekibuuzo kiri kimu Ibra Kabadi nga wabadde amanyiddwa ebbanga lyonna nti yatambula n'omukulu era yali ku security ye bajuliro we bava yaddawo mu layini eyo bw'aba nti yagenda maaso n'okubanga akola statement ezifaananako bwezityo ng'ate obwedda kuba nalaba Ronald Mayinja ne full figure abantu abamanyiddwa ennyo nti badde emikwano gya alien mu layini eyo bonna nga bagamba kimba naye mu gusali esegeera full figure yatuse n'oyomba n'abaana awo ennyini nti mwaba mwandibadde musigala eri kufangu tusimanyi kye mukola wano banaye ebyawano si byakkerere ebyawano byamateeka ebintu ebiri mu mateeka biba bya bwongo tebitagamu force kuba ye Ibra kyonna kiddako temutunenya ate nekirala eri kati gavumenti Ibra kizibu tasobola kuteesateesa gavumenti oyo nagikwata bukwasi bulungi yekibanda agenda kuvaayo naye video yabadde teyeetagisa ate yinza omulemezaayo kubanga bayinza okugamba nti katumulemezeeyoko wiiki emu tulabe abaana bano kye bagenda okukola babamenya amapati ate ogenda okumaliriza ngera kubanga kati force gye bayinza okuteekawo bano abaana bayinza giteekawo ku ddwaliro oba bayinza ogiteekawo ku bamangereza oba ku mukooti ate okuba kufa mangereza ye bamutendeka kukuba ku nnyama ate mangereza ayinza okuba yekka nno kale
ne bw'aba ayina omusibe aba bwabulabe nnyo Mangereza ng'ayina omusibe kuba omusibe bwamuluzingira naye ayina okubitebya kati gwalina kweliminatinga asigaye abaana bano tubeere kamu tukakkane balooya bakole ku nsonga balooya bafune abantu abategeerekeka abasobola okweyimirira omuntu prominent people abalinamu ku buvunaanyizibwa abaggumivu omuntu oyo ajja kuva nze ngamba Ibula Kabadiya message gyenyinza nze omuwa personally agenda atunuulira engeri Juliyo gye yakwatibwamu engeri Juliyo gye yeeyisaamu nga womumanyi nti musajja wa kibuli ate baga alina training ey'amagye na byonna but bw'otunula body language ye okuva olunaku we bamukwata yatuula kabira ng'apoye bw'ati teyakolawo nsasagge we bamutwala we bamugamba wadda n'asitama n'akola ki kati alabirako mukama we wabeera ali mu Bamangereza asitama wansi tosobola kuyimirira ku Mangereza oyimirira ku jeno n'otayimirira ku Mangereza ku jeno omuyimirirako ne ku Mangereza olina okuvunama tulaba mukama we kubanga oli ye bosi waawe olaba yavunama yagoberera amateeka enviiri baazimusalako takomyewo nga talinako wadde ekisago tebayateekawo embeera ku kyenviiri ekyo olaba Bukenya nze kyagala okujjukiza abantu wakyaliwo example eri live emyezi ena emabega Latifu Madoyi owa NUP gaye yali atunga ebyambalo oyo rasta omulamuzi Madoyi yasaba omulamuzi ti mukama wange nsaasira abasajja tebansalako enviiri omulamuzi n'amuwa ekiragiro nti enviiri zo tebazisala Latifu Madoyi yava mukomera katalina luviiri like mulage ekyoyogera ekyamangereza ekyo nti Mangereza eriye we yatuuka ye amuganze sibaddeyo mu kkooti eri amateeka gabwe gaba malala nnyo ne bazimusalako nga kubanga enviiri azikumidde emyaka ngaaga Madoyi yagamba waliwo yali amwa $, oba za $100 buli luviiri n'agaana omusajja yazisalirako free of charge ate nizasazeeko n'atamanya zigenzeewa yazisaba yamugaa nti lisikale zimpe eryanyi n'atalikozesa n'amulekera eddembe Abadi yakyali wange enviiri egyokoze si nnungi soke tubeere bakakkamu ebintu tubirekere balooya bakole ku nsonga ezo kubanga omusango olwalini gwe yakola si gwakutta muntu ajja kuvaayo si gwakutta muntu si gwakwata mwana si defilement ajja kuvaayo mateeka tubeere bakakkamu ate ne ku kkooti temugjaako kubanga mwene mwena bajja bakwata ne ku kabira mwewaleyo era video era njira besi yakabira ku kabira temulina gwe bukuumayo ali luzira musoke mukole ki wanadda ne mumukuuma musoke mwewogome kubanga abasajja bagamba babaagala mwenna kuba nowa top security ali naye amukuuma omukulu ali naye ate abo bwe babeera mukomera ababiri era basobola okuba ekkomera ne balizikiza Achofula banze mpakanya ku bantu b'ensambya era ku babu wano zinjogera ku bantu b'ensambya abantu b'ensambya bagambe bamuto mwali wa government bakubye is in critical condition omu bamukubye ne bamukyusa akawanga simesi bagenze ko ne musikani ne akawanga kekyusiza alimba obulimba bwankukunala kati eyo medical report bajijjewo bakubye wabo ate bagikolera ewabo nyinyinya tuizo bikiriza ebyensambya ngali medical report ate byensambya era gikoze mwebe bakubye ate mukola medical report mbwali bubi nnyo nnyo mbute tulabanga muntu ali bubi nga bano be bakubye aliko kitete abantu alien bazaakuba betumanyi basigala baba bayina okulaga omukululo gusigalawo nitugula biranti kati yakubiddwa nga jjajja bambu bamukuba namala wiki namba nga tamanyi bwafaanana ojja kunkubya jjajja bambu naye nga abantu bajja ne bamulaba naye nga tamanyi ye afaanana atya ne bamutunuzaamu zikamera yamala wiki namba nagamba bwe nti bwe nali nfaanana ate nga abasajja bamukubiagimalako nga buli wakolamu eriiso bati yakolanga bweriiso alaba amaziga nga gattijja omusawo n'amugamba zaayo n'alita ne liddayo liti baamukubira eddakiika emu ate nga baamukuba ayambadde erementi yukira ali ku erementi naye nga alina erementi buno obutalina ndabirwamu wano baamukuba obulingo obwo ababazimba enguudo
bamukuba yamala wiki nga tamanyi bwafaanana era weyerabako n'agamba bakuba bati kyanga bankuba naye nga waliwo nono gwe bakube n'agamba mbuno banjasiza eardrum kingifa abo abasajja tebasobola kukuba kati eardrum ye yali awunze buwunzi bamukuba n'awunga eardrum gyayogerako tagimanyi nagima andi atakyawulira nalowooza nti anti wokuba drum teba ngoma kati ozalowooza engoma y'omukutu bagiku eyabisi gwe nebakuba engoma neyabika gwe nosigala ngaoyogera gwe engoma ogimanyi engoma y'omukutu ogimanyi yali awunze buwunzi yeyo enkuba y'aba abaana kati ensambi eyo tutaaveeyo tulabye omuntu ng'awulubadde tebajja tutukakasa nti baabakubye ate ali ensikini abantu 18 bagamba nti bebanoonya abantu baali 2 twakakwatako 2 wasigadde 18 ali ensikini takyatambula n'abantu abo 18 baaki atambula n'abantu 8 ku 11 motokezi mwe muli oyo babu mwe muli julio mwe muli kabadiya mwe muli ono komanda mudogo ng'omuntu omu akuba abantu 3 omu kati abangi baaki singa bagenda kuba linambole linamba agamba tugenda 2 tukube 10 naye eddwaliro ly'ensamya nga tebagenda kukubiramu balwadde bakubiramu basecurity n'abasawo abantu 3 baba omusawo yakuba omusawo bamugamba gambe tuula n'atuula ate n'ensamya mulina okwetereza eddwaliro abantu bali complaining-ako ddaze namala myaka 10 emabega nga bali complaining-ako erisinga okubaaga tosobola gendayo kuzaala ne batakubaaga bo baagala bbiiru newogenda ng'olinga badi bulaka ebifo bye ebyekyama bye bimanyikiddwa ku binene mu Uganda bagamba tebisobola kusindika naye ng'eri wazaddeyo abalongo emyaka 2 emabega bagamba okusinziira ku bifo bye ebyekyama bifunda ate oguna ku mutwe gw'ono omwana gulinga gwa Bukenya aba agenda kubandulo oleme kuddamu na kwegatta emyezi 8 kati kyetugenda okukola katukuggyemu bujja mwana kubanga bakimanyi nti nno omuntu akusindika akaana wa mitwalo 7 kyalo di remove ate okubaaga zitandikira ku 2 kudda waggulu which means they are after money kukyogamba abantu bonna abagenda ensana tebasobola kusindika bamama ffe batusindikanga na gino emitwe gyolaba ng'ate asindikire na mu bitooke tegeze na mu ddwaliro ng'olinga enjovu n'ogwa wali n'agamba mwana gwo mmenyi mwana gwo obadde onzisi yegwe definition y'abaana abaamenya abazadde naawe kwoli nga tuli ku baana by the way shiba atikya ensonga ewa zennabakuggwa papa gwe mutwe obukulu biri by the way any other business kati eddwaliro ly'ensambya mwetereze mwe musindise bali bawaabira alyenskidi naye ate bo bafiirwa muntu abantu balina obulumi bangi nnyo nalabye ne mutabani wa bebekulu ali Alan Hedrick mugende ku mukutu gwe gwa TikTok nga naye ayogera ensonga y'emu yatwala omulwadde n'amalaawo essaawa eziwera 2 nga tebanamumukwatako kyokka omulwadde ali bubi nnyo paka yavaawo n'ateeka omulwadde mu mmotoka ne bamutwala ewalala najjanjabibwa ab'omu mboozi y'omukati bamuyita Duncan yanyumiza emboozi ya driver wa Opushifa gwe batwala awo ne bagamba twagala 7 mukwatako ng'Opushifa alina meka n'akubira mukwano gwe n'aleeta emitwalo meka sawa 6 za kiro 7 ensanvu ne zimala okutuukako ate ne batwala eri omulwadde baga olina agamba wayika ngende ndaba omulwadde ono ali ate gwe batutte nga bali wali banyumye omulwadde ali wali tebanaba mukwatako okubabuuza musimanyi ajajebe bya accident atuuka ku maki n'abagamba mu mpezange kuweza bate bamuddiza 65 n'amukwata amatayi bamuddiza ensanvu bomu n'agamba nange gwokaanira yafudde dda mwaleese mulambo yafuna accident ye n'atafuna kisago kyonna naye ate n'awunga n'akola pusinga ne bamutwala emulago ng'omuntu mulamu era waali ebino bina bibadde byasirikirwa kati abantu bagenda bajjayo obulumi ku ddwaliro ly'ensambya nange muyina tukola naye awo kusula motozi era bamwagala waali
bawe umumanyi nomumanya nesagala mwogera linnya ola security munna ni ate mu tugenze wala tujja byogera byonna bwemuyingira munda mukazi we yagenda okuzaala omwana ne bagamba myezi 7 tashasobola kubeera munda katumulongoosa ne bamulongoosa ate nga incubator zijjudde tewali incubator olumala omulongoosa bamutadde mu ambulance bamudusiza ku case clinic yamalayo olunaku lumu n'afa ne bagamba mwamuleese nga yakooye nnyo omwana lwaki mulongoosa omuntu nga temanyi mugenda mumuteeka nga manyi mulongooseza wa myezi waddisi musobola omuteekako eddagala n'agira ng'alina nga waddusibwa n'agenda ewala ne mumulongoosereza ewala oba ne mumulida ne mufuna space era omwana we twamuziika bw'obulenzi nze nalikoze nyini nze navuga n'omulambo ogwo kubanga oli kyali wange nnyo era omukazi oyo n'agamba mu bulamu bwange siriddamu kuzaalira nsambya era yazadde omwana kati wa myezi 4 era bamumusazemu wa myezi 7 mulago kati ye waali naye nga ow'ensambya akola ki bo tebaagala kumanya engeri gye balaba emirambo buli ssaawa abasawo abo bo tebafaayo nnyo ogwagwe ofiiriddwa kubanga bakimanyiira balinga bakakwaya kakwaya omumanyi yakola mu ggwanika kati kakwaya ayinza okugamba bwakaabe ng'omuntu wafudde nalinyako lifuti erimu omulambo twali mu lifuti omulimu ne kakwaya wange kakwaya abeera eri yagulinda agulisiivi twali mu gundi ey'ekirudu awo ogimanyi nnene gundi ezo nnene katwali tuli omwo fulo nga tukyagenda fulo kwe twagira tuti omwenga agula esaati abakazi ne badduka mu nensigalamu naye omuyayo mwe nga ali kaali nga tebafa nayo leki yesigama n'okwesigama ati kyabulijjo bano bakyali bakikola batya kati tebeefiirayo so abasawo mufe nnyo ku bulamu bw'abantu omuntu agwa ku accident ngaowula ekigambo nti accident tasobola kubeerawo na ssente tasobola kubeerawo na ssente nti ndo tujja gwa ku accident tugende mu ddwaliro eba emergency mukoleko ng'ate bwayiya ki akasente nimwe omwana mwagala omukolako in fact baga nti okwata mulamu wamala okuteera mumukwata nomugaa tova wano sente bazireete era ono mu process ey'okuwona sente ziba zirabise ate otegedde omuntu amusindise alien skin kitegeeza nti sente azirina si mwavu nnyo kitegedde kubanga olwo bamuleeta nga alien skin nakituba tiyaliko kubakola ki bamuleeta mu ddwaliro bali bamuyolayola nga kafuna akabenje ne bamuleeta tibaba budde bwagamba buno sente ziriwa muleete sente tugende nazo mu ddwaliro tibaba budde omuntu kyalina okusooka kutwala mulwadde buki era omuntu akwita namusiru nti namaze eddakika 2 nga noonya sente zigenda mu ddwaliro baga olimu gwagwa obudde bwamaze nimukati kyemugamba abantu kye baba bakola tomuntu wafuna obuzibu temulinnya ku ddwaliro lyammwe nga oli talina ssente amale zifuna alyokajje nsambya mwetereeze kino kati kibakuba kati muli mu kupushinga bali mwe muli mu kateni mugamba muto si mwe mumusibaali eni mubali bamuwabire kinnoomu muyina obusobozi obubagamba nti mugyeyo omusango ogwo kubanga gukuba ddwaliro ddamba bali tenene abamanyi ne mu kooti bazze teri abagambe nti no bamuveeyo mutubalabe ninga wabaddewo basatu ziri counts 3 mwe kati tuli ku nsambya yesiba bali kubanga muyina obusobozi obubagamba pull down mujje tukole mubaveeka mujje twogere bakubye batya nti wano mpulira bubi nnyo tigenda bakujjanjabire ku bwereere kuba ffe tulina eddagala muyina eddagala mukola muyina empisa muyina baddokita n'obudde kati abantu bali bakuba bali kwanika buziina bwammwe so alera akomawo ku lwokuna naye ngaomusango guli ogwasooka ogw'essimu gwo gwawedde olw'ensonga omulamuzi yasoose n'agamba nti ayagala fayiro eyo additional statement yakolebwa nti ono muvubuka saalimu gwe baakuba yakola additional statement ng'alaga nti naluzinze interest bali sayirinze aluzinze interest muki mu musango ne bagamba naye ate mwatuleetedde photocopy tetusobola giconsideringa ekyokubiri twagala omuntu oyo in person okukakasa nti muyinza okuba mwabifoji nga mwamukasooba omuntu oyo tabadde taliiwo era oluvannyuma mu kugenda ku musango ogwokubiri ne bamunoonya era ogwokubiri gwali kugenda mu maaso saalimu najja ng'alina ne national gundi yazadde passport eraga nti yeye omanyi olina okulaga ekikwogerako nti ddala yeggwe kooti ekolera ku biwandiiko ku bukakafu si allegations so yabadde olwedde waali kitegeeza ogwo omusango
ogwesimu go gwawedde eyo fayiro ye yawedde tuli sure nti yawedde fayiro esigaddewo yeyensambya kati wetusabira balooya ate muzeyi mubiru oli yali ayogeza amaanyi n'agamba nti ali ngenda mumufiirako ali muzeyi mubiru ye taata wooli ali kati bali kubanga yagamba twamugamba mujje tuwogere musango twakuteeka milioni 7 tebajja kuba yalaganga mukambwe kitegeeza nti noogera noyogera naye nga we bakoze ne bateeseganya ne babawayo akasente ke babawadde biggwa ekyo nekiggwa ekyo kyawedde kati guno ogwensambya ngaba balooya mugende mwogere ne bano abakube abeefula mbu bakube ekyokubiri mufune abantu abeeyimirirwa abalinamuko ku mbavu ku buvunaanyizibwa kati nganze naze n'ebbaluwa yange wenalebye nga bakuba ebituli mubabo kubanga omwabuzi yawedde bakuba mu ebituli bano abagenda okwebiri nensindikayo ebbaluwa yange ne national id origin nenjikwasa lawyer nti ndikesiga waliwo eyetagisa nyiga bunyizaawo kuba bwedde abamu nebbaluwa zero si tebamanyi gundi gye bava abamu nga ebbaluwa ze baleese zoni mwe bava tebakimanyi kuza ate kati wano nga kati n'obuzibu tebeeyimirirangako kati bazze nga tebamanyi kyakukwata mu mutwe kyakubeera nakyo ate looya yalina obbabuulira ekintu ekyo era looya obunafu bwa looya yalina okubuliifinga abantu bano nti bagenda bukwate bino ate kino looya alina we yatuukiddeawo nenabanga geemu eri muku yalina okubuliifinga abantu abo nti bagenda kubuuza kiyamaani olina okubanga omumanyi zooni y'omwova olina okubanga ogimanyi olina okumanya amanya ga kiyamaani kubanga ne ku bbaluwa babiteekako tamazeewo bbanga bweriti nga kyogenda okwogera kyekirine ku bbaluwa yes briefing n'abazadde bo aba balina omanya gye bava nawuddeku gwe babuuza oba abazadde bo babeera something waliwo statement neŋŋamba ebintu nga biba serious mulina okuba nga looyo okwatagana n'omuntu yaza omusango n'alyeni kubanga baluwa emu yaleninga eraga nti asola walala ate endala nga asola walala kati nga balyeni abo benyininyini nga nabo tebakwataganye bulungi nani ate awo kavuyo kabadde kangi awo kuba kweshoni obwedda zivuga abo akantu kali nnyo kakuzisaayo kitegeeza nti abantu be baleese si babuvunaanyizibwa era kitegeeza tebava mu bitundu ebyo bava otuba naba tubeetaaga tetujja kusobola bafu oli bambuuza ebbaluwa alaga yavudde n'ate asula eno kati bikwatagana waliwo yagambye muno weekatwe white nairo zooni akolera ku musabode ekyo kyokka kyokka kikulemesa okweyimirira omuntu nti nkolera wa musabode okusinziira ku likodi ya musabode yaleeta ebijiiko bya China n'abireeta n'abifuula ti akoze factory n'ayita Museveni n'amugamba nze nnyina factory egenda okuwa abantu emirimu mpeesa bijiiko neewuma onaakola ati nanyola ebijiiko ne biyiikawo nika kuli ku made in China Museveni ne bakuba Museveni akamba nti owaayi somako ka made in China omusajja mubbi yoyo Musa Bode kati kugamba nti okolera Musa Bode yali afeze Museveni bagamba nawe oli mufuni kitegeeza alina ekibuli musajja waaba bino baagala nnyo omuntu obuvunaanyizibwa nti okola mulimu ki kubanga bakubuuza okola mulimu ki nanti yababudde wakolera tikola Musabode ekyo kyokka kika kikulemesaayo mulamuzi yagambyewo si ono yabba Museveni babitolanga mugezi era singa tebaamukuba kaama naye yali ayingidde nga sente aziwaddeyo niye omweyi yamugamba nti ow'ekitiibwa bakulimba bakuyisa kulitalaba kuliko China oli yaguze ebijiiko bye mu kikuubo bipya nga bingi ng'etawadde process bivudde bityema bigendo bikoleddwa bitafu etwala ekapeeka otwala ekapeeka nga tulaga ebintu ebikolerwa mu Uganda tubakulaga netugamba nti toys zino zikola mu Uganda bandigambe mulimba babirese bulesi muziteeke mwagala tulimba netwalaga process raw materials ziva zikola batya zibanga bya powder nezigoyebwa wali ne babumba wali ne basigalanyi wali ne bafuira itukulaga process yena ne Musabode yalaga ko process ya bijiiko nga n'omubuuza lino okozesa ki okugyamu ebijiiko atona mubuuze muzeeyi oyagala raw material oba oyagala kijiiko nze nkikuwadde kiki oyagala kijiiko kati ne Museveni neti yamugamba nti nno oyagala kunziba yamuleka bulesi n'amusiima emirimu neyeegendera yamusiima n'emirimu yafuna olukuŋŋaana olusooka nalyoka amwasangiza Musabode lyanzibi kati
tukuna tubeereyo naye tetukola fujjo ku kooti kubanga kati abantu balabye abantu nga bayitirivu obungi ne bayiwa military ageza okulaba omuntu ate novaayo ng'okaaba bakubye kwegamba ng'okaabira bibiri okaabira omuntu ogwe batatadde okaaba n'emiggo gye bakuwa n'ekirala n'abantu ababeera ku live omuwa nnyo information etali ntuufu obedde abantu bali wali bagamba alieni bamuwadde beyiro abamu nga bali andi obedda bebawandiikako ku gundi bebawandiikako naye nga ffe obedda tuli wali munda nga tewali ttondo lya beyiro ssuubi lya beyiro olabira nera ng'essuubi teririiwo omusajja n'atuuka n'okuwanika omukono n'agamba nti nsaba kweyimirira abantu abamu tebategedde lwakyageni yawanise omukono nebamugamba yo represented alien yawanise omukono olw'ensonga nti ogwo omusango ogwasoose ogw'essimu tegwabadde gwakweyimirira balooya bazze nga tebazze na tageti yakweyimirirwa bazze na tageti yakusaanyaawo fayiro nti fayiro eggalwewo nga basabe ow'ekitiibwa omulamuzi agiggalewo agisazeemu kati oli weerabye nga abuusabuusizza ebyokusazaamu fayiro bagikubyemu ebituli ebbaluwa n'omuntu nga taliiwo alien nakola ki gwekwanika omukono naye nga abalooyi era badde bajja kukikola ki kukireyizinga just babadde baagala sooka kino nti fayiro ekole ki eggalwewo naye amaziga go gakyagenda mu maaso n'okuvuga ndabyeko obutambi bungi waliwo bambi gayi yazze n'atulika n'akaabira awo nga musajja we bamuzzaayo owa fangoni alien sikini yakaabiza abantu amaziga agawerera ddala era yalabye nti abantu bamwagala abantu bakaabye amaziga olwo mukuddayo bamututte mu lukasipiida bano nga baagala jigo yeyo mwali nga kyola baagala gobesa bigere neŋŋaaba abantu abamu bayisa nga be ba ayisa ng'alina akatuli ogobe emmotoka egenda kumukomera ogigobekooki ye bwodduka n'ogituuka ogikole ki odduka n'ogituuka okola oti ogyekiika emaaso gambe nti gwe twagala kale naye nga twongera okusabira abafangoni ndya olaka ogyekiise oyo mumugjeemu mu mutwe produce him naye olina ebintu byolina okuwadika nogamba nti allah yageze wa inna ilahi rajiun kale atwongera okuba nga tusabira abafango nembeera gye muyitamu emyezi gino egimazeeko omwaka muli ginyumya nti jajja n'obusungu buki bungi naye era twongera okusabira abafangoni akaseera kano dunda akabayiseemu fangoni bosi akomewo mugende maaso n'okuba nti endongo evuga n'okweyabivulu era waliwo yagambye nti akaseera kano n'ogeza alien n'ageza afuluma n'ateekayo ekivulu tewabaawo eyeetantalo teekayo ekivulu abajja kafiiramu ate era kyekiddako agenda kitegeka the return of alien skin nga talina nviiri aloka bakuba omuziki kwolwo wulirayo kati nze ng'omutegesi kwolwo ku stage lwagenda okugjako entalabuusi era tugenda kubeera ku cricket oval agijjeko ati mulabe ng'alinga Bukenya. I was in prison just for that reason. No reason. I tell you for the reason.